Zabbuli ey'ekkumi. Kiki ekikuyimirizisizza ewala, Ayi Mukama? Kiki ekikwekwesezza mu biro eby'ennaku? Mu malala ag'omubi omwavu ayigganyizibwa nnyo, bakwatibwa mu nkwe ze baateesa. Kubanga omubi yeenyumiriza olw'okwegomba kw'omutima gwe, n'omukodo yeegaana era anyooma Mukama. Omubi mu malala ag'amaaso ge ayogera nti talivunaana. Ebirowoozo bye byonna nti tewali Katonda. Amakubo ge makakanyavu ennaku zonna, emisango gyo giri waggulu nnyo gy'atayinza kugirabira. Abalabe be bonna abasooza. Ayogera mu mutima gwe nti sirisagaasagana okutuusa emirembe gyonna siriraba nnaku. Akamwa ke kajjudde okukolima, n'okulimba, n'okujooga. Wansi w'olulimi lwe waliwo ettima n'obutali butuukirivu. Atuula mu mateegero ag'ebyalo, mu bwekweko atta abatalina misango. Amaaso ge agatunuuliza ku munafu mu kyama. Yeekweka mu tteegero ng'empologoma mu mpuku yaayo. Yeekisa okukwata omwavu. Akwatira ddala omwavu ng'amuwalulira mu kyambika kye. Akutama, akootakoota, abasajja be ab'amaanyi ne basuula abanafu. Ayogera mu mutima gwe nti Katonda yeerabidde. Akweka amaaso ge, tagenda kukiraba. Golokoka, Ayi Mukama, Ayi Katonda, oyimuse omukono gwo, teweerabira mwavu. Lwaki omubi okunyoomanga Katonda, n'okwogera mu mutima gwe nti tolivunaana? Walaba, kubanga otunuulira ettima n'obukyayi okussaako omukono gwo. Omunafu yeewaayo gy'oli, wabanga omubeezi waabo abataliiko kitaabwe. Menya omukono gw'omubi, omuntu omubi onoonyeze ddala obubi bwe okutuusa obutabusangamu. Mukama ye kabaka emirembe n'emirembe, amawanga gazikiridde mu nsi ye. Mukama, wawulira abawombeefu kye bayagala, onooteekateekanga omutima gwabwe, onoowulizanga okutu kwo, okusalira omusango abataliiko kitaabwe n'abajoogebwa. Omuntu ye w'omu nsi aleke okubeera n'entiisa.